nnyo naye mama bafikiriza wansi nga bagamba kasabe mwanyaffe Spice Diana nawe jangu oloko atumukono gwange osembezeko oyo ku Spice Diana jangu tegeka ekimuli ebali nnyo mama tumusibula weraba. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Omusooka okusaaka ekimuli ate we munamaliriza mukwano gwaffe Spice Diana ajja kujja wanamaliriza Gloria Bugi ajja kujja Dance Majwe Magweta Mamweta nawe ojja kujja abaana baabo waatomo onogo agende monaako erina manyi nakuwadde nnyo naye mama bafikiriza wansi nga bagamba kasabe mwanyaffe Spice Diana nawe jangu oloko atumukono gwange osembezeko oyo ku Spice Diana jangu tegeka ekimuli ebali nnyo mama tumusibula weraba. Gloria Bugi aliwa naye atekekeo ekimuli Dance Mamweta jangu otegeka ekimuli mukwano baabo nabo bajja Suzani nawe ojja kuteekako abaana bakusiibula weraba. Suzani jangu oteeke omukadde waffe naawe ekimuli ekkanisa ejja okusembayo. Melissa ne Mamweta namwe mweteeketeeke okujja. Melissa ne Mamweta waliza kasabe mukadde waffe kulekkanisa namwe mujje muganzike ekimuli ku mukadde waffe. Buli omu aliko omukono gye yaza okusibula maama kasabe bulya twaliko omukono ogulya munaffe maama awumote avudde munsi yenna ako ageze munsi y'essanyu atulese fenomo nakowera kusibula obumuremire welama mama waffe mukwano gwaffe ekibiina kyo kyonna kikusiibula mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutuukirivu.